Abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mu ggwanga bubakeeredde akakiiko k'ebyokulonda bwe kasazeewo okubanaabira mu maaso ng'entabwe eva ku bibiina bino okulemerera okutuukiriza ebisaanyizo. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Inginiya Badru Kiggundu ategeezezza nga bwe bagezezzaako okwogeraganya n'abakulira ebibiina bino nga buteerere ekiwalirizza akakiiko okubiggalawo. Tusazeewo tujja kuwandiikira High Court etandike okutambuza eddimu eryo erisembayo erituusa parties okubeera nga zijjibwa ku nkala za political parties. Situkirize ebyo byetuko okukola okusinziira ku tteeka eririwo. Bwe banaaba enkyukakyuka mu mateeka mu maaso ekyo kirala, naye kati tutandise okugenda tusiba natti. Okusinziira ku mateeka agafuga ebibiina by'obufuzi, buli kibiina ekyewandiisa kirina okutuukiriza emisoso omuli okulaga embalirira n'ewa gye bijja ensimbi, okutuuza enkuŋŋaana ezattabamiruka, kyokka ng'ebibiina ebiwerako byakoma ku kwewandiisa. Ezimu pate zijja nzigamba nti eyampa ssente tayagala mwalike, naye ng'ate etteeka ligamba nti tubuulire nti Kiggundu yakuwa kakadde kamu, Obote yakuwa meka, naye nga abasinga bakugamba nti naye ne Kagundi ng'ate twali mu nkolagana yaffe, kiyinza okutuleetera obuzibu mu maaso. Mu bibiina ebigenda okuggibwawo mulimu ekya Movement Democratic Party, Action Party, Bridge Party, People's Independent Party n'ebirala. Mu Uganda tewali kkomo ku muwendo gwa bibiina bya bufuzi kasita biba nga bituukirizza ebisaanyizo. Akakiiko k'ebyokulonda we twogerera kaakafuna okusaba okuva mu bantu 100 abaagala okutandikawo ebibiina by'obufuzi ebirala. Stella Nabakooza, WBS TV.